Nze Black Jew mugaba mutya abandaba. Kaongezi ka leero oba olunaku lwa leero emisana amawulire gafulumye nti omukulu General Major Katumba Wamala akubiddwa amasasi. Abantu be kigambibwa omwana we gwali asinga okwagala abadde bagambye akamala abadde nabweru ng'asoma akafiiriddemu ne duleva we. Baduse eno batuyiseeko awo. Ewuno Katumba wuno baaba Katumba afande huyo afande Katumba bananga afande awo awonye Katumba awonye afande tula kuboda wakutwale mu ddwaliro. Sorry. Unamgendelea kono. Pola. Kale. Nindako. Yange sina nnyo kugamba sina nnyo mpalana oba kintu kyemuba mulinako mpalana no. I just don't believe a lot of things he says. Yeah, just it is me. Abantu bakitwala nti oba olina no, I don't have any beef with him. Okitegeera. So nze nsuubira nti ekyo sinza kyogera but nze kubulira nti what people say n'ekirowoozebwa nti Lumbuye yagamba ku listi kwali abantu bamagambye Lumbuye bawoninga naye tebawulira. Nze ngenda bawa abantu bensuubira nti because these are speculations nkiddamu sina bukakafu byengenda okwogera. Ngenda kwogera byensuubira nti biyinza okuba bituufu okusinziira bye tujja tuwulira mu nsi oba bibaawo ninga otumanyi n'abakulembeze ba Afirika. Omukulu oyo omukulu Katumba Wamala nze ndowooza waliyo scenarios bbiri. Ngenda bateramu ka video wano ebintu byeyogera lwe yakuba Zaake okwembesingira theory yange emu then eyokubiri ngibesinge ku government. Bya kikulu ate muli awo mwoza mwekwata people power obo obukofiira obumyufu ebyo bye mwoza munga bye mulabye Sudan mubikomye ku TV Uganda ndala Uganda ki gwanga ddala lino si Sudani lino si Libya eno Uganda era n'erinnya oliwulira Uganda fe abaleeta embeera eno nga bweriwo temulowooza ntujja kutuula mujje muzannyire mu nsonga eno abantu baffe baddemu dduka abantu baffe baddemu okubonaabona abantu baffe baddemu obutaba na mirembe. Wabeere mu lukazi atambulemu n'agamba nti omwagala okunzitanga bw'olabanga wa poliisi yafa kugana abalagirira buli kimu so nti bamusange ewuwe tebalinda ligimu kukyuka bali bamusuubiza nti ligimu bw'ekyuka bajja ffa naye. So ekyo kiri awo. Kakati ensonga endala okugamba nti gavumenti yeemusse kigera kubanga theory emungi besingira awo what if abantu ye beyewerera ng'agati balina kyebasobola mukola bakimukoze. Eyo theory esooka. Theory eyokubiri eyokugamba nti gavumenti eyinza okuba nga yeemusse olw'ensonga ez'enjalo bbawa. Omukulu Katumba Wamala mu magye ga Uganda y'omu ku bantu abali respectable ate kigambibwa nti yabadde ku cabinet yabadde kwali nga aliveted yagenda okubeera vice president. So omusajja oyo bw'omutunuulira abantu abasinga abaliraanye politics oba gavumenti ya Museveni
bakimanyi nti batandise okutambuza narrative oba mu Luganda bakitaweta narrative nti Museveni kino ekisanja kyalimu alimu kukuba anoonye abanakola ki abanamuddira mu buyinza. Kakati Museveni banga nali abaddewo abantu abasinga abadde ab'amaanyi bogamba nti they are representable bawulikika babadde bagenda babulaabulawo mu ngeri etategeerekeka. Sijja kuleta kwa kafunti oba government yebase but you can use your heads ne mulaba abantu basinga bavaawo nga bafa baba nafuya kitegeera kati nga bagiri bati Bukenya ne bagenda bamulagaawo musimanya ati yagenze mu ssawa nga omanyi politics. So ebintu ng'ebyo kirowoozeka okuba nti omusajja Katumba Wamala ku bantu abaliwo mukimanyi bena politics mu Uganda azannyibwa nnyo mu Central era lwaki Bobi Wine abadde w'amaanyi nnyo because of Central yamuwagira naye ate Bobi Wine talina nnyo maanyi na busobozi na kumanya bantu bali mu gavumenti ng'ate Katumba Wamala. Ti gavumenti Bobi Wine abadde awagirwa abantu a lot of people badde bamwagala naye nga bamwagala lwakuba nti baagala kukyusa but many people know tali nnyo politically like kugamba talina nnyo politics owaddala nango owaffe owa Africa tannamumanya nnyo kuba tabadde mu gavumenti. Bantu bali bamwagala bwagazi alondebwe ensi egende maaso because has ideas muntu w'abantu. Naye ate bwaba bakugambye nti people with potential abamanyi how politics watambula owa Africa oba owa Uganda omusajja Katumba Wamala abadde kumpi kati ate ekizibu kyalina ye Katumba Wamala ye olw'okuva ava mu Central which means nti mu Central ajja kuba asobola commandingawo wabula ate asobola commandinga outside of the Central because ekyo alisinga okuleeta obuzibu wano okufuga abantu mu Central. Most people mu Central amanyi bagalina mu Central ne Katumba Wamala olw'okuba wadde general ayina support okuva mu magye ayina support mu bantu b'ebitundu ebyawala. So there is a way oba endowooza yange gye ngamba maybe there is a way they are trying to stop him kubanga ayinza okubanga balaba ayina potential ate nga naye alaga nti ayagala okitegeera. Sijja kigenda mu nnyo ekyo naye omuntu gye nkitwala asobola okutegeera kyenkola ki kyentegeeza. Kakati ekyokugamba nti nno nti gavumenti ebadde eyagala kumutta wano scenario yange gundi yange ku byengamba nti gavumenti eno singa ebyagala okutta omuntu nze ndowooza okutta omuntu kyangu nnyo gavumenti eyagala. This is just my opinion. Mulaba mutya bwe kibanga ate gavumenti ebadde eyiiya emunafu yemukange kange ave kubanga ayinza okuba bakibalina bibadde bamanyi balina intelligence so balina kibadde tebamanyi nga bagamba nti katumukole kino ekinaamuluma oba omuttira omwana kwagamba nafuwaati agamba owaayo abasajja kye bankoze nange okitegeera nange bajja kunzita akiveemu kuba oba okitegeera kubanga bayinza okuba balowooza nti okumutta direct kiyinza okuleetawo okuwaawaaza. So wano kabagambe nti batujju oba bayaaye bagadde bagala kumutta ne battamu abaana be oba mukitegeera dezewo eki nze bwenkikubako nerowooza nti kiyinza okuba eyo gye kiri oba okitegeera kubanga omuntu ng'onutta omuntu ng'oyo kino tukiteeke ku firimu. Abantu balaba firimu zibeeramu ebyokuyiga kuba ebintu ebisinga bazanya mu firimu bibeera bya bulijjo gye biri. Bw'oba oyagala okutta omuntu ng'oyo olowooza okeera bukezi ku makya n'ogamba ngenze kutta Katumba Wamala. Omuntu okutta omuntu ng'oyo abantu abamu tabeera professionals era nga basasulwa. Omuntu ng'oyo okumutta mulina okumwetegereza ebbanga eriwerera ddala oba okitegeeza tugeze nti olinaga nti oba myezi nga emeka mwetegereza n'omwaka kutta musajja nemanya programu ze atambula atya wawa atya okugenda bantu ki abamukuuma ani ali kugamba ali concerned kumuwa security bantu ki abajja ne musobola okulumba omusajja oba okitegeera. Kyakubiri bwe mba nga njagala kutta Katumba Wamala ate lwaki nkuba essasi limu 2-3 emundu abamanyi mu ya AK-47 singa oba yakutta abantu abali mu motoka okuba oti n'oyiwa buyiba oti tosobola kuyiwa rawundi wezitinga omusajja tafudde oba mukitegeera. Nze ndowooza there was a plan to scare him off naye oluusi bayinza okuba bati bagenda kuttira ddala mwana naye nga bagala kukuba amasasi gayite mba mukange ne gatta abantu be. Bwe ndowooza temuntu alabikwa abantu abamu wano you fail to use your heads to reason ne bintu mbiteeka mu politics ne muyomba ne muvuma abantu. This is my opinion, you are free to agree or to disagree oba okitegeera. Nze ndowooza ekyo kisobola okuba ekimu ku kyo oba okitegeera wabula tekivaawo kuba nti kugamba nze njogera yange egamba nti simanyi yakoze kino naye nga side zombi zisobola naye nga nange side esinga oba gye ndowooza enza okuba nga eri ku side ya gavumenti oba okitegeera either gavumenti munda oba gavumenti abantu abalala abaagala
okubeera okumpi ne Museveni nga Museveni avuddewo kubanga mukimanyi gavumenti zonna zirina majinga kibayita deep state. Deep state esokubanga ina kyeyagala nga tebuga president okimanyi. Ndoza mwakira ku Donald Trump ebintu ebyo yabeeranga nabyo abagobera international politics. Omukulembeze esokubanga ina ekintu kyeyagala naye nga olwo bayita deep state. Deep state be bantu gavumenti kwetambulira nti omukulembeze nga Museveni tubeera abantu muvuma wane naye abeerako n'abantu abatambulirwako ensonga ze ezo ezitambulirwako eggwanga nga bebasinga bebamuwa n'advice kati tukole bwe tuti. Tasobola kuganaga nti buli kimu nga yakifuga kuba tosobola kufuga ggwanga lyonna n'ofuga embala n'ofuga emasaka n'ofuga ewa olina okitegeera nti walina okubaawo abantu abo empagiruwaga eggwanga kulitambulira gye bayita deep state. Ebiseera ebisinga bo bakola bintu bibalaba nga binaatwala eggwanga mu maaso okusinziira ku interest zaabwe oba okitegeera. So abalimba bino byendabyo byalumbuye mbusimanya lumbuye yabagamba dda omusajja agenda kufa kwazini era yaliwo yatugamba abantu abakafa mbumanyi abantu ab'obuvunaanyizibwa ba genocide embeera manyi abantu abakafa bakazini baafa bantu bannyo mukimanyi abadde bagoberera politics wa Uganda bannyo bafudde era lumbuye yatugamba everyone with brains asobola okumanya what is going on okitegeera. Those are gambles, it's just gambling. I don't know gandi gundi ajja kufa but nze kunze ngamba nti it's just a guess wakana nso ujja nenguwalisi noga abantu bendowooza nti Museveni asobola kubatta nenkugamba nti government egenda kutta gunne gundi kana wanyamba omu n'afuna ekizibu nga bagamba ne bagamba. So tubeere bakkakkamu mawulire mabi nnyo musonyiwa okwogera lumu nga mbibalaatiramu but bigannaku bampita Black Jew ku YouTube kwendi okubeeratokamu Black Jew Facebook era kwendi. Mwebale nnyo okulaba video yange mbaagala nnyo mubeere bulungi. Sign out.